Gavumenti ya Uganda eyongedde okutuula obufoofofo olw'obusambattuko obuli ku muliraano mu Democratic Republic of Congo nga bwaviiriddeko ne bannansi ba Congo okulumba ekitebe kya Uganda e Kinshasa ne banyaga ebintu ebyabaddemu mu kitebe kino olunaku lw'eggulo, embeera n'efuukira ddala yagujabagidde mbalabe mu jjute. Bannansi ba Democratic Republic of Congo bano beekajangidde mu kibuga ekikulu Kinshasa era nga ebitebe ebirala bye balumbye kwe kuli ekya Kenya, ekya America, ekya South Africa, ekya Bufalansa n'ekya Rwanda, era nga bano bwedda bakambwe nnyo nga balumiriza ensi zinnyini bitebe bye balumbye tizitunula butunuzi nga bayekera ba M23 bongera okuliisa bannansi akakanja. Okulwanagana wowulirira bino ngera tekunnaba kukya ng'embeera ekyali ntabangufu era nga mu kibuga Goma okulwanagana kukyaliyo wakati mu biwulirwa ti gavumenti naye erwana ekibuga kino obutakiviira ddala mu mikono kyokka ng'obubonero bulaga ti abayeekera bakyeddiza. Ekibiina ky'amawanga amagatte kigamba nti abaakafiira mu busambattuko buno obuvannyuma bali 25 n'abalala 10 balumiziddwa ne baddusibwa mu malwaliro. Mu ngeri y'emu ekibiina ky'amawanga amagatte kigamba nti emirambo mingi gikyayanjaliddeyo ku makubo ewabadde okulwanagana era nga abakyali abalamu mitwalo na mitwalo beeseze dda ekibuga kino n'ebibuga ebirala nga baddukira mu bitundu ebiriraanyeewo. Kitegeezezza nti abamu bagenze nga basaba babudamizibwe ku kitebe eky'ekibiina ky'amawanga amagatte so nga n'amalwaliro okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte gajjudde abalwadde ng'embeera eyongedde okuzibuwala ennyo. Gavumenti ya Uganda eyimirizza enteekateeka y'okuzimba enguudo ezigenda mu Democratic Republic of Congo yali etandiseeko okutuusa ng'emaze okwetegereza embeera eri mu nsi eyo. Mu bumu kutambi obulabiddwako bwakwatiddwa bannansi bwe babadde nga beekaajanga e Congo balina obusungu bungi bwe bayolese ku muliraanwa Rwanda era nga waliwo amaloboozi agawuliddwa mu butambi buno ng'abeekaajanzi beegayirira gavumenti yaabwe nti ekiba kibe naye erumbagane Rwanda. Wabula omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa olwaleero asuubirwa okwetaba mu nsisinkano egenda okuba ku mutimbagano n'abakulembeze b'ensi eziri mu mukago ogw'obuvanjuba bwa Afirika okutunuulira ensasagge eyagudde ku Democratic Republic of Congo olw'abayeekera ba M23 abagamba nti baawambye ekibuga Goma ku ntandikwa ya sabbiiti eno. Minisita wa Uganda omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ensi endala Henry Okello Olyemu ategeezza laadiyo ya Kabaka Kyabasa ensajja nti Pulezidenti Yoweri Museveni n'abakulembeze banne basuubirwa okuwaayo n'enteekateeka ey'ekiseera nga gye bagenda okuvaayo nayo ku butakkaanya obuli mu Democratic Republic of Congo obukosezza obutebenkevu obw'ettundutundu erya Great Lakes. Henry Okello Olyemu agambye nti era ne baminisita ab'ensi endala nabo basuubira okusisinkana ku mitimbagano mu lukiiko oluyitiddwa akakiiko ka African Union Peace and Security Council okuteesa ku kirina okukolebwa okumalawo okulwanagana kuno. And even if they had a reason or a cause, that is an embassy and diplomatic entity. And under international conventions, the UN conventions, it is protected. And under no circumstances can it be. We condemn this action in no uncertain terms, and ask for the government of the DRC to ensure that the safety of our diplomatic people in the DRC, safety for Ugandan civilians in the DRC, and safety to our properties in the DRC. Today there will be a virtual meeting of the ministers. Israel community, and today there will also be a summit of the head of state by virtual meeting. Ye Minister w'ensonga z'ebyentambula n'ebyenguudo General Edward Katumba Wamala agambye nti basazeewo bayimirize enteekateeka ey'okuzimba enguudo mu Congo nga bwe kyasalibwawo mu Gw'omunaana wa 2024 olw'embeera enzibu eri mu nsi eyo. Just an obvious thing. Tujja kutunuulira embeera nga bwe nebesobozesa bwe batesobozesa bazikireka. Ate yennyini ntebe w'ekibiina ky'abasuubuzi ekya Kampala State Traders Association Kasita Thaddeus Nagenda asabye bammemba ab'ekibiina kino abasuubulira e Congo beewale okugenda mu bifo ebirimu obutabanguko basobole okutaasa emmaali yaabwe n'obulamu.
ate tubawa amagezi nti waakiri babitwale eri mu bibuga ebirala naye era n'okwegendereza kubanga bw'oba olaba nti kati ekitebe kya Uganda bakirumbye kitegeeza nti wandiba nti tewali safe essaawa zino eri bannayuganda. Nsonga endala omuntu ayinza n'okwesoosa okwagala okubba ebintu byo aleme kusasula olw'embeera eri mu Congo mukadde kano. So embeera si nnungi eri omusuubuzi yenna munnayuganda mukadde kano. Ye yaliko omubaka wa Uganda mu Democratic Republic of Congo Ambassador Major James Kino basabye abantu basigale nga bakakkamu engeri government gyeyingidde mu nsonga eziri Kinshasa ne Goma mu Congo. Ate nga abakongo bali Kinshasa bali wala nnyo flight hours kumpi bbiri okutuuka e Goma. Bo amatu gaabwe gabataputidde ti ffe tulumbyeyo telefone bo ne balumba ekitebe kya Uganda kuba ekiteberera nsi ya Uganda. Ekyo abantu baffe tubeere bakakkamu gavumenti zaffe tuzirizibwa akaseera okwongera okusorting out ebigambo ebigenda mu maaso. Ekyokubiri kukubiriza bannayuganda abali e Congo okubeera nga beerinda. Tubeera ekitebe kyaffe abantu baffe babalabula nga bukyali nti walabika waliwo abagenda okwekalakaasa. Ministry y'ebyobulamu mu Uganda ewadde amagezi abavubuka beekebeza akataffaali akasiko cells nga tebannaba kufuna babeezi kibayamba okutangira okuzaala abaana abalina obulwadde obwa sickle cells ensonga eno basobole okugiba ebbali ng'omudalizo. Amagezi gano gabaweereddwa Dr. Evelyn Mwesigwa okuva mu kitongole ekikebera omusaayi ekya Central Public Health Laboratory bw'abadde mu kubangula abantu ba Kabaka ku bikwata ku bulwadde bwa sickle cells mu lusiisira lw'ebyobulamu olwategekeddwa ekitongole ekya Kabaka Foundation oluyingidde olunaku olwokubiri olwaleero. Abavubuka bonna ng'oteekateeka okuwasa oba okufumbirwa yagala abaana bo naye ng'obaagala ng'okebera akatafaali ka sickle cell kuba kyabulabe nnyo bw'oba olina akatafaali ka sickle cell n'owasa oba n'ofumbirwa omuntu naye ng'akalina kuba mmwe mwembi mmwe mulina emikisa egya waggulu kuzaala omwana alina obulwadde bwa sickle cell. Ate ye Sala Mutegombwa akulira okukunga n'okubangula abantu ku bikwata ku kugaba omusaayi okuva mu kitongole ekya Uganda Red Cross Society asinzidde mu lusiisira luno n'asaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka okwongera okugaba omusaayi okusobola okutaasa obulamu bw'abantu anti omusaayi abagwetaaga byabafuukira byakabulindiridde nga nkonge ya ku kkubo bw'etekukuba magende kukuba madda. Nga mukimanyi nti omusaayi guno gukyetaagibwa ate nga ggwanga Uganda terinaba kutuuka ku level ekuŋŋaanya musaayi gumala abantu beetaaga musaayi. Twakasobola okumatizaako ebitundu 80 ku buli 100. Kitegeeza nti abantu baffe abawerera ddala ebitundu 20 ku 100 beetaaga omusaayi naye tebasobola kugufuna. N'olwekyo twongera okubakubiriza mujje wano mu lusiisira ekyengera ku St. Joseph's Parish mujje mwongere okuwaayo omusaayi. Olusiisira luno lwategekeddwa ekitongole ekya Kabaka Foundation n'ekigendererwa eky'amasomojo okutaasa n'okuwa obujjanjabi abantu ku bwereere nga luyindira mu ssaza Busiro Mugombola Ssaabagabo Nsangi ku St. Joseph's Catholic Parish Kyengera. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Solange Women's Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Emmotoka ezikola ku nsonga z'ebigwa tebiraze zirina ebbeetu okumenya amateeka g'ebidduka nga munnamateeka Jeremiah Keya Mwanje bw'annyonnyola. Etteeka ly'ebyoku nguudo akawale namba 123 liwa ebbeetu abantu abavuga emmotoka ezikola ku bintu ebigwawo nga tebiraze gamba nga ambulance, emmotoka za poliisi, emmotoka za fire brigade. Emmotoka ezo zikirizibwa okumenya amateeka g'ebyoku nguudo bwe ziba nga omulimu gw'ozigenda okukola gujja kukosebwa singa ziba zigonda.
Omuwendo gw'abantu abeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Kawempe North ekyalimu Muhammad Segirinnya eddoboozi ly'ekyebando kaakano omugenzi gutabudde ebibiina by'obufuzi mu Uganda nga buli muntu alaga nti entebe ey'omugenzi agyagala yadde nga omuntu mu kifo kino asuubira kumala mu Paalamenti ebbanga lya myezi 7 gyokka balondereyo omulala. Ebibiina ebiri mu kusattira kwe kuli ekya NRM ekiri mu buyinza, ekya NUP, ekya FDC, ekya DP n'ekya JEMA ebyoludda oluvuganya nga bannabibiina bano bangi beegwanyiza ekifo kimu kyokka bwe kiti eky'omubaka wa Paalamenti owa Kawempe North. Ebimu ku bibiina by'obufuzi bitandise okutuuza abantu baabyo batuule nga bukyali bakkanye ku muntu omu okusinga namungi w'omuntu azze mu buli kibiina. Kitegeerekese nti ekibiina ky'NRM ekiri mu buyinza mu ky'abantu 7 be bakeesowolayo nga balaga nti beegwanyiza ekifo ekya Kawempe North mu Paalamenti mu bbanga lino erisigaddeyo, ate kitegeerekese nti mu kibiina ekya National Unity Platform abakwegwanyiza ekifo ekyo baweze 8 nga bonna baagala ekifo ekyo kye kimu. Ssaabakunzi w'ekibiina ekiri mu buyinza eky'NRM Rosemary Nansubuga Senninde agambye nti mu kiseera kino babakanye n'omulimu ogw'okutuuza abeegwanyiza ekifo ekya Kawempe North nti bakkanye ku muntu omu abalala bawagire muwagire. Ennaku zino zonna tubadde tugezaako okuengaginga various stakeholders naye nga byonna tubibeesinga ku guidance eyatuweebwa ssentebe waffe w'ekibiina ky'NRM. Yatulambika nti olw'okuba obudde butono tekyandibadde kirungi tugende mu primary election, n'olwekyo tugenda kukozesa consensus n'abantu ab'enjawulo n'abakulembeze okulaba nga tukkiriziganya ku bonna abeesimbyewo ani abasobola okutukwatira omumuli. Ye omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform Besekezi Joel Ssenyonyi agambye nti yadde nga balina bannanuupu bangi ddala abeegwanyiza ekifo kino naye balina kufunako omu yekka abaala bonna bamuwagire. Tugamba nti yes, abaagala bonna tewali buzibu okwolesa obwagazi okujjuza ekifo ekyo. Nga pate tugenda kuyita mu processes zaffe era tujja kuba tubategeeza ze tunaayitamu. Eventually omuntu akwata flag abeera omu, so tujja ziyitamu zonna. Tulina buzibu yenna yeegwanyiza flag ya NUP nga memba wa kibiina tujja kuyita mu processes zaffe zonna, eventually tufune flag bearer. Ekibiina kya Democratic Party nakyo kyalangiridde olunaku lw'eggulo ti nakyo ekifo ky'omubaka Paalamenti wa Kawempe North kikyetaaga, era aba DP bagambye nti batandise okwegerezeganya na bonna abeegwanyiza kkaadi ya DP ku kifo ekyo bafuneko omwana akibawangulira. Y'omwogezi wa FDC Atuule Najjanankumbi John Kikonyogo agambye nti ng'ekibiina bateekeddwa okusimbawo omuntu ku kifo kino ekya Kawempe North era nti sabbiiti ejja bagenda kulangirira ekitongole. Amazima agaliwo nti buli kifo kyonna mu Uganda ekibeerawo pate erina obuvunaanyizibwa okuteekawo omuntu bwe muba nga mukkiriziganyiza nti ekisinga obulungi okulwa pate. Ku ssaawa eno kyetuliko tukyali mu mbeera eyo nti ab'ekitundu okutuwa kye basuubira nti kyekituufu, naffe nga pate tutunulemu tulabe kye tusobola okukola. Ate olina okijjukira nti tubuzeeyo ebbanga tono nnyo okugenda mu kalulu akanene, akati awo tulina okutunuulira ebintu bingi tulyoke tusalewo okukola. Yes, abawandiisi w'ekiwayi ky'FDC ekituule Katonga Harold Kaija agambye nti bandyagadde okwetaba mu kalulu kano naye akakiiko k'ebyokulonda kakyabasibye olw'okuba nti kakyagaanyi okutongoza ekibiina kyabwe ekya PFF. Naye nakati n'olwaleero bannaffe basirise bwe twababuuzaako tebaga nti mbu balinamu emyezi 6 bw'okuva luzero twawaayo empapula. Kakati tutandika ate okusaako kwaffe tannaamu kwa 8 ekitegeeza babuzeeyo kati omwezi nga gumu. Naye lwaki balindeyo deadline nga ffe buli kye batwagira okukola twakikola? So kati ekyo tukirabanga akagendere akatulemesa okukola ebyobufuzi. Yes, abawandiisi w'ekibiina ekya JEMA Muhammad Kateregga agambye nti akavuyo akagenda okubeeka Wempe kagenda kuva ku mujjuzo ogw'abeegwanyiza ekifo ekyo kyokka ng'ate n'okulonda kwa 2026 nakwo kukubye ekkoodi. Kyayogerezeganya n'aba wider opposition okulaba nti buli atuuka kukkaanya nti funa omukulembeze omu agenda okubeera nga yeesimbawo. N'ekyomukisa omubi nti abantu bangi abalabika nga bayinza obutakusoboza okutuuka ku ntegeeragana eyo nga buli omu yeeyagaliza. Bonna ogenda okulaba bwanise ebifaananyi bataddeko ebifaananyi by'omugenzi
n'ebirala by'ebibiina byabwe nga bandabikira ng'abayinza obutakkiriza kuwuliziganya n'abakulembeze bwe batwala mu bibiina byabwe. Kaakano abantu abeegwanyiza ekifo ky'omubaka palamenti owa Kawempe North kinaamalwamu emyezi obwezi bakunukkiriza okuwera 30 nga buli omu agamba nti entebe eno ajagala era yagijjamu nga muno mwe muli ne nnamwandu w'omugenzi Muhammad Segirinya naye agamba nti yasaanira okuddira bba mu bigere. Obulamu bwe bugagga kutusibwako Rwenzori Minowota gefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. David Sempagala annyonnyola nti omuntu ekiwanga bwe kirwala kimuviirako okulumizibwa omutwe. Ate omunaana ogwo omulamba buli kimu kirina we kifuga kubanga ebibiri ebituula wano bwe birwala omuntu aluma muto gwamu ebibiri ebituula wano bwe birwala omuntu aluma muto gwa wano nankoto so nze bw'oŋŋamba nti omutwe gw'enzita mmanya kiwanga nnamba gundi yavunaanyi so ne kiba nti omulimu gw'ekiwanga ekiramu ddoboozi ggoogo ng'erya